kintu kikulu nnyo mweno industry tekibaawo nnyo okitegeera tekibaawo tufuna obuzibu ne the people we date all the time, so to find somebody they're in love ne bakitukkiriza to the end nti afumbiddwa kyali kyakabi. It was a celebration for me and a lot of women in the industry, so nali work supporting women who found love. I'm dating at the moment, naye tetunatuuka waawo, we haven't tetunatuuka to the point, you know, a year marriage or anything like that, but I'm happy in relationship generally. Mujja concert nikulowooza amabulo olunaku nzija mwanjire mbantu to be on my mind. So 7th of March, so many things are happening. So mujja cricket lugogo cricket oval nyezo mbanjire kisajja kyange kiri twalina time yaffe yali nnungi naye yaggwawo. Yes, so no. Well, we are different. Manyi wali ebintu byolaba. In the very beginning, I received ready mwanjula mbantu. Naye fina na mwanjula mbantu. You know, because yasooka y'okwogera nti abanzibyeko omusajja nganze twakatandika okukola ki okudatinga nga relationship kyalina nawe etuuse naye neeba nti etuuse mu media. So in a very short time nechikwa. It didn't even last a year. So but during that time nakiraba kinoze ne Kenny were very different people. Kenny was 1 year older than me. I just mwaka gumu. So in a way, you know, mentally and nali musingo mentally because ngo mukazi tuli obongo bwaffe buli at least 5 or 6 years older than a man, sometimes 10. So if we talk about it that way, mentally nali musinga that way nali musinga emyaka, but mu myaka gyenyini was 1 year older than me. Abasajja bwebanyuma okulaga mu bantu nti muli out munyumye okitegeera mulabika bulungi nti bawo oyo is cute alabika bulungi naye bwe mutuuka ewaka okwetegeera mu nsonga ezizimba family okitegeera. Men like that, they're not ready. Sinti basiru naye tali ready kuba taata w'omwana we ali emyaka 15 and above. No, because oyo mwana kyenkana alowooza nga ye. So they're not ready for ezo responsibilities bwe z'olimu ng'omukazi omukulu. So me, I wouldn't advise it, but you know, buli mukazi alina kiki kyayagala. Some women wali abakazi nga agoba sente, wali agoba laavu, wali agoba waya. I mean, there are different things betuba tugoba. I'm really happy for Zari Tisha's fond love. It's easy to fall in love with a young man, but where are you going? You know, Mulagawa, like how is that going to be? Because he has to be a father figure to your child, and he's a child himself. So again, you know, because he's supposed to represent a father, represent a leader, represent somebody who they can look up to. But he's also a child like them, going through the same problems, same challenges. So, you know, it's not my cup of tea. No, I wouldn't advise it, but you know, put your mama in Changa. Never gamba the sina manager. Muga chicken. It's actually very true. I don't have a manager, I have a team. Sina manager because manager yet abomutunga or even the mutumero kutegerera nze sagala kutegerera. I understand where I am, I know where I'm going. So I set a gamutukunda gatulagewa manyiwo. For example, if where I want to go is Arua, jagala omuntu angambe nze nene motoka onagambe nina mafuta oli agambe nina kino bagambe kale mujje tugende because njagala genda Arua. Sagala omuntu gamba njagala Arua ngamba masaka obakola ki? I don't want that. But one manager ndagaza nacho so mugezza kukola ne ba manager naye sisobola because sagala tula obantegerere. So I work with the team. Mushtegera nina official agent booking shows, nina average assistant wange, nina definitely overseeing ebintu, but there is nobody so kumina naganoze manager wa scene ntinza mutegerera. We don't have that. Okay, no, I have a team. Yes, gwachekumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo sisobola lekerawo batumira Team Oman, Team Saudi Arabia, United Arab Emirates, USA, Canada namwe mwatwegaseeko kubanga musupportinga Projan Media TV. Eno TV nabagamba nti yeddako kakinina n'abalala bangi sigera bamenyamenya leero ne mwemanyi Team Projan Media abali mu WhatsApp group yaffe zaawedde n'alongo Karo mwena mwe balinyo okwekumya Projan Media TV. Ebigambo bya Sindi mubiwuliddekaawo ng'ayogera ku concert ye n'ayogera ku nsonga endala ez'omukwano ye nga bw'alowooza mubiwulidde ensonga ze sagala mbiddemu ebigambo bye naye ku bimu ku bigambo byayogedde tayagala mutegerera ayina ekirala tayagala dating avubuka buto olw'ensonga nti ayina omwana ayina emyaka 15 no plus 15 years plus ata dating omuvubuka ali mu 20s kiba kitegeeza agenda kuba alowoozanga mutabani we. Ebyo bigambo bya Cindy Well sagala ate nyongereko ebyange bingi wabula ensonga eriwo mu ddiiro
kwaki ntandise n'eddoboozi ya Cindy kuba eddoboozi yabadde ku press conference ng'ategeeza abantu ku kivulu kye kigenda okubeera ku Cricket Oval. So ebigambo gye byayitidde ebibuuzo byebamubuuza n'abanga ayogera ne ku nsonga z'omukwano nga no Projan Media tutera okikola tutera okukwata ku nsonga eziryowo emyoyo gy'emitima oba love tutwogera ku love issues wano Projan Media. So ebigambo gye byawabidde n'agendako mu nsonga za love eza Zari n'ebirala by'okudatinga n'oli omusajja gwe baakaanira ne Fifi da Queen I mean. So eyo gye yayitidde naye kati ensonga eriwo leero mu ddiiro yeya Semyekozo, president wa Semyekozo, Eddie Kenzo, Edisa Musuzo, omusajja tava mawulire. Leero ekimulese mawulire leero, olunaku lwa leero yategeseeyo show. Ono manager we yavuddeyo n'atugamba balina show nga 7 March. Olunaku lwe lumu Cindy lwalina show ku Cricket Oval naye yabe bagenda gitegeka ku Kololo Airstrip. Eyo mumanyiyo Bebekulu yategekirayo okwo. Eyo Kololo Airstrip wanene. Naye ate Kenzo yavudde ku social media ye neyegaana ebigambo bino naga ntayinayo show ku lunaku lwemu n'omuntu omulala wabula ayina oluyimba olupya. Kati ani abuzaabuzaani Martin Beta ono ye manager wa Kenzo gwe bamaze n'ebbanga ddene nnyo yavuddeyo n'agamba mbu balina show nga 7 n'asaba n'osaba Cindy waba asobola okwadjustinga eyaji ongereyo nga 8 ku lunaku lw'abakyala. Cindy lwaba ategeka show ye naye ate Kenzo ku social media atulaga ekintu kirala ani mutuufu ani abuzaabuzaani kuba bo manager alaga nti show gyeri ate feta tukimanyi nti manager yasalirawo omuyimbi naye Cindy yavuddeyo naga nti tasobola kuba na manager kuba tayagala mutegerera naye ate Kenzo atulaga nti alina show ne manager alaga nti balina show nga 7 balina concert ya Semyekozo e Kololo Airstrip eno ku Cricket Oval osala mbusazi woti nokkirira Cricket Oval abamanye Kololo ne Lugogo eri side zeno wansi Kololo eri waggulu. So osala busazi nodde eno wansi oba osala busazi noyambuka nodda ku Airstrip. So ezo shows zino zeriranya okumpi. Tulinde tulabe enaku z'omwezi nga 7 March tulaba anaabirayo n'ekivulu. Wena abeera nga batongo na ayina ekivulu eno na ayina ekivulu eno ani anaasinga oyingiza abantu wakati wa King herself ne president wa Semyekozo. Webale nnyo okwekuumira ku Projan Media TV. Fe tukyakuweereza kyonna ekiba kiguddeyo mu nsi entertainment n'emboozi endala ku twatanditsewo emboozi ezikwata ku bantu ba bulijjo. Gobo inayo story eyo bwekebere ya mukwano sharinga naffe mu WhatsApp group yaffe oba nkubira kasimu if you're within Uganda nkubira kasimu tusobola kubanga tufuna engeri tufunamu solution wano ku Projan Media kuba ffe twina viewership ati tutofuna support yona eyetaagisa kuba waliwo ensonga nyingi ezikwata ku bantu ng'ogyenga omukwano mu society ze tubeeramu. We can help tusokuwa a helping hand okubanga tuleeta emboozi yo n'erabika eri abantu ne bakitegeera nti ono ayita mu kizibu kino oba kino ne kino oba ne platform zaffe nyininyini obunasobola okubanga akuwa amagezi ku nsonga ey'omukwano oba ekwata ku bantu. Waliwo story gye nataddeyo awo eya omukyala pastor eyakubiddwa amayinja kazinga e Buvuma n'afa. Eyo story owamagezi ki ku muntu ng'oyo? Poliisi erina kukola ki okugyawo ensonga zino kubanga abantu bangi abazze battibwa mu ngeri zezimu. Poliisi erina kukola mulimu ki? So genda ku comment box tulinayo stories nyingi genda okomentinga otuwa endowooza tugenda kuba tusiima nnyo mwaba commentinga nga muli ku mulamwa mwebale nnyo temujjanga okwo. Eno Projan Media TV ey'omu maaso ekwata ku muntu wa bulijjo muvubuka okuvira ddala ku mwana omuto paka ku Semyekozo ne bannamyekozo. Mwebale nnyo mwebalire ddala.